po jako akawuwo. N'abalina ebikomera mutuyambe muteekeko lights. Kyengera kye kimu ku bitundu obumenyi bw'amateeka gye businga okwegirisiza era nga kizibu okumalako omwezi ng'eno teri muntu attiddwa obubbi ko n'ebikolwa ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Babadde nnyo nga bawamba nnyo abantu nga babatta mu nzita enkambwe ennyo oba enzita embi ennyo n'okutwala ebisolo by'abantu nga babitwala nnyo. Tawuni kanso y'Ekyengera esangibwamu emiruka egy'enjawulo nga kuno kwe kuli ne Buddo ng'eyo nayo obuzzi bw'emisango be baana baliwo ekiwaliriza abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Juma Sempala okutuuza olukiiko lw'ekyalo okusala amagezi ku butya bwe bayinza okulongoosamu ekitundu nga bano bavudde mu byalo okuli Kabinja, Naggalabi, Maggwa ne Nakasozi. Mu birombe eyo kuliko abakolerayo ebikyamu kunywa njaga biki n'olulala era mukyala Pegi waliwo abantu waabo abatuusaako obuvune osi nga bagoba lwanjaga abamutuusaako obuvune osi waffe n'afuna n'enkovu ku ngalo ez'amaanyi. Atwala poliisi y'e Buddo ASP Bakobe Alex asabye abatuuze okuba beeteefuteefu era abagumu okufuba okulaba nga bamalawo obuzzi bw'emisango mu kitundu. Saa tubeere beerinde alertness oba bakiyita mu Luganda chairman angambira Oluganda olutuufu. Tugenda mu Easter abaagala ebisolo batandise era nafunye ripoota okuva mu Maggwa bajja n'obukodyo kati buli lukya ababbi nabo bongeramu obukodyo. Ono era abasabye okukomya okwekuumirako ensiko ebeetoolodde olw'ensonga nti abamenyi b'amateeka bagyeyambisa nnyo okukoleramu ebikolobero. Mutuyambeko okutereza ku bibanja byammwe oba ku bikomera byammwe. Bamuyina ebibanja naye biriko ensiko Oluganda luntawanyamu naye luliko bushes nga ebiseera ebisinga tufunye nnyo abantu batusuuliramu n'abantu naye nga babasuula mu bifo byolaba nti biriko ki ensiko. Bantu babatta babajja Ekyengera babajja Busega na Teete nabaleta ne babasuula eno ewaffe. Okusinziira kwakulira ebyokwerinda mu kitundu kino Waswa Moses ebyokwerinda bibadde bitandise okulagaya ng'omwaka guno okuva egwatandika bawandiise emisango egisoba mu 20. Oba kanifanye nti omwaka gutandika twakaligisalinga emisango giri mu misango nga 26 naye ng'egisinga obungi gyekuusa ku bubbi. Tuyina abavubuka abatagala kukola bakyasinza okuba abamenyi b'amateeka ku kyalo kyaffe nti abasinga tebaagala kukola oba ntitwale nti n'emirimu gyennyini mitono tegiriiwo netusabaga gavumenti etuyambe. Ssentebe wa LC ey'okubiri Sempala Juma annyonnyodde ku bigendererwa by'olukiiko luno na biki ebimu ku ebyo bye basuubira okuvaamu. Ebyokwerinda bibadde bitabuse ennaku zino e Buddo tulengera abantu bakola ebintu ebikyamu nga bitambula abantu bagezaho okuba nti battibwa mu nfa etali ntuufu abalala bakolebwako ebikyamu olw'ebibanja byabwe netusaba tuyite olukiiko. Abatuuze bannyonnyodde ku buzibu bwe bazze bayitamu nga we twogerera babadde tebakyebaka olw'ababbi. Tubadde tuyisibwa bubi nnyo mu byokwerinda nga batunyagako ebisolo byaffe batutwalira embuzi zaffe ente zaffe naye kituyambye nnyo omusomo guno gwe baleese naddala tuyambiddwa nnyo osi waffe. Okwerinda bibadde si birungi nnyo emabegaawo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate abamu banywa amazzi agatali mafumbe kitegeeza oba onywedde bbi omubisi so singa oba gafumbyeko bye mufumbe talwaza.